wali eri. Amannya nze Kansala Ssekajja omubwati ddoboozi lya Makerere munankyukakyuka wa People Power. Ntwala omukisa guno okwebaza Babukedde TV okwanguwa mangu okujja mu budde mu kifo kino wattiddwa omuntu oba wateeberezebwa okuba nga omuntu yattiddwa wano Makerere Kikoni okulinaana Jeffrey Hotel. Omuntu ono tumusanze ku makya tufuna information nti yattiddwa, tusobola okwanguwa ne tujja mu budde tusobole okumanya omuntu yani amannya naye ategerekeseko erya Ndagishimana Innocent nga mutuuze wa Makerere Kikoni mu muluka guno gwennyini gwentwala Makerere 2 ng'asula mu block bagiyita Kamindi block. Essaawa eno eyamenyebwawo ebibadde bigo byogerwa nebigambibwa bagamba badde nga ebigira nnyo mu bumenyi bw'amateeka kitayinaako obukakafu nti oba abadde mubbi oba nga si mubbi. Nabwe kityo yeye embeera eri wano ku luguudo lwa Makerere Kikoni Nanfumbambi Road weyattiddwa oba oyagalamiziddwa essaawa eno wotulabira. Obumenyi bw'amateeka bwo bweyongedde nnyo ensangi zino mu Makerere 2 naye nga tukwataganira wamu ne bakama baffe Osi Station Makerere Kikoni tukwalaganira wamu okusobola okubeera nga tukakkanya bumenyi bw'amateeka obuyitiridde ensangi zino. Nabwe kityo tukubiriza abavubuka okutandikawo emirimu. Ebibiina by'obwegassi bitandika okubeera nga bibateekamu ssente tusobole okwekulaakulanya. Muveewo mujyewo n'embeera y'okubeera nga temulina bye mukola ekibaviirako okutandika okumenya amateeka. Omwami ono nti abadde nga yeetaba nnyo mu bumenyi bw'amateeka. Waliwo n'omulala gwe batta omubbi bagamba mukwano gwe badde nga batambula bonna naye munne yasooka bamutta walinga ku nnyumba bamuttira. Naye ono abadde nze simumanyiiko ng'omukulembeze nga simumanyiiko ng'omubbi naye okuva mu b'eŋŋanda ze n'abantu ab'enjawulo abamutegeera be baŋŋambye nti abadde alimu obumenyi bw'amateeka obutonotono. Kibadde kitegeezebwa getuwuliddeko amatonotono nti babadde balina ebitanda by'omuntu bye basitula kyetutayinaako obukakafu oba kituufu oba si kituufu, naye nga nvumirira nnyo obumenyi bw'amateeka obuli mu kitundu kyaffe era nkubiriza nnyo osi waffe okuteekayo okufaayo ennyo ne komiti gye mwatulonda nayo tutwale omukisa ogw'okubeera nga tukuuma obutebenkevu n'emirembe mu kitundu kyaffe. Nze ng'omukulembeze wa National Unity Platform ku tiketi ya National Unity Platform 2020 makyuka tukole nnyo tuve mu kubeera nga tulera engalo ekijjo tuviirako okubeera nga tumenya amateeka. Amanya gange nze David Kagarura mpangadde nnyo mu kitundu kyo nkimanyi bulungi naye nsonga enkulu nnyo ababbi bangi naye kino si kyekisoose tusanga abantu bangi nga bafudde nga unknown suspect abasinga tebalabika sikyo kiruddemu abantu bakaba bangi naye sijja kugera nti poliisi tekola nedda yo poliisi egezezaako nekola ogwayo naye ababbi bo bangi. Wano ekisooka wano tulinamu abakongo ndowooza abadde bayina abali mu refugee camp. We have Somalia, tulina Abasudan, tulina naffe abawano. Sikwegamba nti be babbi n'ababbi muno mu kitundu bakoze eki mwe bali tumulabaawo ng'afudde. Mwe mukulaba okwammwe bamusebusi ndowooza sikumutabusi kubanga lwaki abadde yekka mu kitundu kino ate mukongo kitegeeza abadde na ttiimu yakubba nga bwe nkugambye nti muno abantu bangi babba. mumumanyi simumanyi naye olaba abakongo tebalina mirimu abamu n'abamu ate bava mu kampusi refugee
babeera muno ekitegeeza gavumenti erina okurekodinga abantu ne bategekera bano abatalina mirimu oba balina emirimu abakongo. Ekyokubiri ku ekyo abakongo tubeere nga balina kyeyamaani waabwe answerable gwe babuuza. LC1 nayo nsonga nkulu nnyo be reporting ate babiwandikise mu kitabo kya LC1. ekyobubbi mu kitundu kyo kiri kitya? Kiri waggulu nnyo. Bili lera amaze kumanya emizeege oyo mwana mu kitundu tumaze nayo emyaka 5 ali mu kamugiburo nesirabanga ko omuntu gwabbe okutaka abakongo ababeera n'entalu zaabwe ng'abaana bava wamu ne barwana ate ne baddamu ne baddingana gyedemanyi owaayo nje tombuuza gye batema ne tuli kuono gwe basse okitegeera nedda tombuuza kubanga sinje namutta nje tuli kuono gwe basse kubanga gwemayigaba oyo omulala tomumbuuza kubanga obusinali siriyo naye no tabadde muddu ate nokugamba mubisi tugamba tukole amateeka mu ngalo kole ekyo kubanga amateeka wegali polisi weeri kooti weeri kubanga tetulaba nekugambye kunoonyereza kulaba abadde mubbi atansa yo tali mubbi polisi ate ekirala ebimugamba si mubbi yafudde bwana bamuse beera betunoonyereza olina okitegeera ekyo oba mubbi oba si mubbi. batware mayiti bagende bagyekebere tuzuule kituufu ani yamuse togenda zula omanyi lwaki olina engalo ezibadde awo nga bamubola bamugeni bamuyizaka nomuzikamwogera bano bamatte balene waffe baana babatuuze nemwesiba kubagwira nti abagwira bebavu babadde naye muno obubbi bungi omuntu ayebase ningabo bayebase bebatuukawanga amagezi kigowa ku bavubuka abataagala kukola? Ogambye gwokolerawo ogenza otuuka nga olaba muntu awo omumenyi gw'amateeka si bubi bwokka gage babite amanya gage bamutesa bagenda anange kino kituuseko tuna kitukwatako ng'abatuuze ba Makerere obumenyi bw'amateeka bususi kugamba nti kuleepinga abakazi obutamiivu bwe businga kyekisinga n'okuleetera abantu obumenyi bw'amateeka naddala bamabbala bantu kusula ng'abanywa n'okumwinjaga naddala abaana babatuuze sikugamba nti bagwira wokka genda kugamba nti kubanga ono gwe basse mukoogo tulina obukanga kugambe nti abadde muddu kubanga ledde omwana tubadde tumulaba nga atambula ku bitundu ze ebbanga lyemulabidde myaka 6 naye omwana abadde tabakale tesabadde akola emirimu nga tali nobuze bakubanga ledde abadde abeera nabano naye nga nayiba wanga maze nawe emyaka 6 awo nga mulaba naye nga tali muddu okujjako okumwa emyenge gyabakubuddo byabo by'abakongo. So si kyekyo kyokka tusaba gavumenti ya Uganda nga si polisi wamagye batuyambe kubanga bakyamaani bo benyine ne bakansala tebamala kugamba nti bakendeza obumenyi bw'amateeka ate n'ekirala tunenya polisi yaffe ya Uganda naye ekwataganya n'ababbi nabo babbi
kugamba nti ki badde enguzi kyekisinza kuleeta obumenyi bw'amateeka yogera nga kino nga nkikakasa mu maaso ga katonda no mu maaso g'ekitiibwa pulezidenti mukama wange kubanga muwa ekitiibwa nsaba Kayindo Tafiire bwe nsaba kuza minisita wa international Paul yakulonda nga kwesize nebumenyi bw'amateeka kusinga buli mu ba DPC ba RPC nga bawaddeyo yes mbawaddeyo kubanga obumenyi bw'amateeka obusinga kubanga ono wokupolisi sooka wansi tajja kulaba nga RPC olya enguzi ninga ngaraba gwe ostation ninga DPC ngulya enguzi ye nga limwe kugirya okyegeera ono obumenyi bw'amateeka gwe bamukwata ne bamusiba muteeka mu kkomera nawe enguzi n'ava mu kkomera gikiragenda kweshasiriza sente ze yawadde poliisi adde mabe okyegeera ningatta omuntu ekirala kyokubiri kyengenda kwogera wekitiibwa pulezidenti tuyambeko ne minisita Kayindo Tafiire bwe bantu betwesiga mugundi mu gavumenti kubanga Kayindo Tafiire tumanyi nti olina amaanyi gakola ku basirikale ba poliisi ekisooka byegatta n'aba KCC ate nange ndi wa KCC kakyogere navamo kama nsanga bali naitegeeza polisi yeri mukulwanisha ngaga bawusinga polisi betukulwana tano sanga kule bajja buzikuna baba national unity platform tuligaddala national unity platform tuligaddala kubanga genyine gegabbi gegabakosa ate negatuka negabeefuulira Sumaya erinnyani Sumaya n'abakozi Makerere Kikoni ekitundu kyaffe tekibadde kibi naye tulinamu abakongo abatusumbuwa bali eyo wansi mu Kalungi bulooka era noono eyafudde naye mukongo weeyo wansi mu Kalungi bulooka tusanze okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo eri abakongo bano ate bajjanga balesikulizi poliisi ekola omulimu gwayo naffe nga LC tukola omulimu gwaffe okulaba nga tumatalinga ekitundu naye abakongo bano batusumbuwa nnyo kati omukongo ono balabika banne balwanye ate ne bamujja gye babambye ne bajja bamusuulawa eno waggulu naye nga yafuze abantu tubeere beegendereza eri bantu bannaffe tubeere n'empisa mu bantu so n'abatuuze baffe tubeere nga tuli mu bwetulwekuume kubanga abakongo bano bangi ate batusumbuwa yaggwani okolanga ani yenna abakoza nkolanga ow'ebyobuyonjo mu Makerere Kikoni zonisi Makerere
nti abakongo bano balwanaganye mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero naye tetumanyi oba bafunye obutakkaanya oba babadde babba ne bafuna obutakkaanya mu ngabana ne balwanagana okukakkana ng'omu alusuddemu akaba naye poliisi etandise okukola okunoonyereza kwayo okuzuula kiki ekyabaviiriddeko abantu bano okulwanagana okyaviiriddeko omunnaabwe omu okufa wadde tebannafunawo obukakafu bulagaani yasse naye poliisi ekyakola omulimu gwayo ogw'okunoonyereza.